Ekigwa ky'abajulize Munyonyo kiwuumye ng'omugaga Joseph Kiyimba owa Club Ambiance agatwa mu bufumbo obutukuvu ne mukyala we Annette Tezigwa. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere yakulembeddemu nga ku mukolo guno Katikkiro Charles Peter Mayiga akiikiriddwa Oweekitiibwa Israel Kitooke, minisita w'ebyamawulire. Ssaabasumba ayozaayozezza Kiyimba olw'okusalawo okwetwalira obufumbo obutukuvu bw'agambye nti kabonero akanyweza okwagalana. Okwagala kwaso byatteekamu ekitiibwa omwami n'omukyala okwagala okwennyini awo okwayogeddeko mu ssomo lyaffe eryokubiri kwe kubaleeta okubanyamulanga nti alaze obwennyamivu olw'abantu ensangi zino abatya obufumbo nga beekwasa ensonga ezitaliimu era babulimu n'abasaba okukulembeza obwesigwa n'okuwaŋŋana ekitiibwa. ekitiibwa mukama waffe Yesu Kristo n'omukyala bw'atyo anyodde asaba ekitiibwa omwami we amwagala n'amulwanirira. Bakiyimba oluvannyuma bakubye ebirayiro byabwe ne balagaana okukuumagana. Oluvudde eno bagenze ekigo we basembereza abagenyi baabwe era eno omuyimbi Mariam Ndagire yabayingiza. Omukolo gwetabiddwako omwabuzi wa Pulezidenti Vincent Pamulanga Kisempijja, omubaka wa Namibia mu Uganda era nga ye ssentebe w'abagagga kwagalana Godfrey Kirumira, ab'eŋŋanda n'ab'emikwano. Abayimbi ab'enjawulo okuli Geoffrey Rutaaya ne mukyala we Irene Namatovo, Stabu Anatoro n'abalala basanyusizza abantu. Omuyimbi Samisa Kisemakula yakomezaawo abagenyi wakati mu ssanyu n'okusagambiza. Omuwabuzi wa Pulezidenti Ssempijja n'Ambasada Kirumira beebazizza abagole olw'okukuumagana n'okwagalana ebbanga lyonna. Baagaliza birungi byereere Mukama abateeremu omukisa weebale kuba baana baffe mirimu. Tubadde tukola embaga nga buli mbaga gy'okola mulinde yakukola embaga ne Masaka n'ekubaganya abantu e Masaka naye musajja akusuddeeko embaga e Kampala. Abagole Bakiyimba boogeddeko eri abagenyi baabwe ne babeebaza olw'okubawagira n'okubabeererawo ebbanga lyonna. Neebaza abantu bonna mikwano gyange mwenna abazze ku mukolo guno gwaleero. Ne neebaza abantu bonna abatukwatiddeko. Kiyimba yeebazizza mukyala we Akensuso olw'okumwagala ky'agamba nti kikoze ky'amaanyi mu bulamu bwe. Bakubye ebiriroliro mu bbanga okumala ekiseera akabonero ak'obuwanguzi n'oluvannyuma babaddewo ne bongera okusanyusibwa n'okubiibya. Disan Mutyaba yakusakidde ekkulire lino ku Lwabukedde TV.